gana ku ekitongole kya FUFA emivuyo mingi giri mugenda maaso mu FUFA nayogerako ne Honorable Alan Sewanyana nga yakamala okuyitamu nangamba nti hasifu nkubulira ebintu bya politics bino sagala bingiza mu sports njagala mukole ng'omuntu ku ground nolaba yatuuse ne ku level evayo naga kati nange ngenda kwesimba mu FUFA twalabe Dennis Onyango yavuddeyo n'agamba bitagenda kuddamu kusambira ggwanga tulabye wano Michael Butyaba naye yavuddeyo bigenda maaso tubiraba kiki ekigenda maaso mu FUFA abyo bembagambe nti abantu abasinga bo baba ne ssente omuntu alina ssente yuli kyakola laba nga mutuufu kuba ajja kugulirira ajja kuteekayo enguzi ajja kukola kyajja kuwa omuntu ssente ayiseewo kyayagala kuba alina ssente kinajjukirwa nti president wa FUFA alina ssente so kati gwe n'oba oyagala teyayogera kyayogedde oba kyogedde ate bagwe kikunyigiriza tafaayo oli mwavu omugamba kino so nze nandirowoozeza nti bw'ebaba basobola balonde ku muntu omulala Alan Sewanyana asobola okukolera FUFA ate Alan Sewanyana asobola okuzza n'abazannyi abagenzi oba okwongerako Alan ogwo omulimu anaagusobola yes Dennis Onyango asobola olw'ensonga nti kakati kyekino kye twabagamba ekyali kiremye abantu abamu tikati Alan Sewanyana muvubuka nga Onyango balina olulimi lwe boogera oluwuliziganya olwasobola nga balinga basaga yes kati ate oli tebasaaga naye kuba gentleman mugagga tebali kubanyulwali naye you understand so omupiira gwetaaga bavubuka kati Sewanyana abo bonna mikwano gye ate asaagasaaga nabo balina ennyumya gye banyumya gye beekwata nennebule gye beebulenge gye bali bavubuka so okunyonyola munange eggwanga lyaffe likwetaaga ku ttiimu bwetini bweti okulwa embeera bwetini bweti kino ekiso zibaddewo tuzigonje bwetini bwe tusobola okutambuza ttiimu y'eggwanga nkimanyi bulungi nti asobola okubazza kuba mikwano gye kyonze nkimanyi era nkyekakasa so Sewanyana tekimutwalire buzibu okuba nti alina emirimu gy'oba MP okukiikirira banne okubateeseza twakirowoozaako dda naye ate n'okusinzira ekifo kyalimu kyankizo ekifo kya president wa FUFA kyankizo era kirina emirimu mingi naye tekyetaaga muntu nga ate talina background ya mupiira talina you know mazima nkolagana wakati w'abazannyi ne boss so kati Sewanyana kuva dda nga wa sports amanyi abaana bangi batadde ku ttiimu abaana bangi batadde ku ttiimu z'ebulaaya ye kenyini alina ttiimu alumirirwa omupiira kuba gwe gwamweta ne mu ffeemu y'abantu gwe gwamweta ne kuba MP so nze nsubira nti Sewanyana asobola okukolera abantu wadde nga mubaka olw'ensonga nti akyalina maanyi mangi nnyo n'obudde bungi nnyo wakwatira obudde n'abuleka abadde mubaka naye era ng'ali mu sports kuba ttiimu zaziina eziwera azitambuza mu nsi nnyingi alina emikwano ku ttiimu ze z'ebulaaya abasajja betwegomba okulaba bangi Sewanyana mikwano gye nze ndowooza nti Sewanyana bamuwa omukisa tugukozese Honorable Alan Sewanyana bamuwa omukisa gwa president wa FUFA ate tulabe naye wana batakoze bulungi aveeyo olw'ensonga nti complain y'abavubuka bonna olaba nga yabavubuka ate bavubuka abo beetaaga omuntu ali down to earth asobola okujja nanegotiatinga nabo n'atwala nabo wansi you know just betaaga attention abaana abamu tebeetaaga na ssente nnyingi ebintu ebimu tebeetaagisa na ssente naye ffe tubeetera embeera okuzimba ne biteeka nga bulaba nti oli abanja nga oluusi nekyabanja nga amanyi kifuba tekiriiyo naye omwetera embeera emubangisa omulaze gwe oli biliyoni omulaze gwe oli kiki gwe omulaze you know temwasamba bulungi temwakola bubi nnyo you understand n'oba yasamba bubi kikulu nti yasamba oba president yayogera president oganga bayogera nti abaana bakole bwati nabo bati just yogera nabo bagambe bannange bangamba wakakadde naye ngenda bawangayo nkaaga anaga ntugateeke ku gunne patunamo bunafuwe buti tebwatayagala kirungi bwalaba nga kikolera bajja kibayinga nti kino kyagamba okukola anaana nakyo kiyamba ffe tugalekeyo naye tosobola ate kuva obanja ki wakola ki you know ebintu bingi nnyo ebijja bisomoza obulamu bw'abantu ne mu mbeera mwe tuba tutambulidde naye si buli kintu nti okyandolinga bwoto nekikutomera so zena nirowooza nti baweeko omuntu omulala chance Sewanyana wadde nga mubaka ajja kusobola okukolera abantu kuba ate abaddewo tabadde mubaka afuuse bufuusi mubaka ate naye mubaka anti afuuse bufuusi afuuse oba tegera kyenjogera tabadde mubaka kati naye yafuuse mubaka kino kyemwesibako nti ababaka be bagenda okukolera ate emirimu gijja bayitirako abaddewo abadde mubaka abadde si mubaka waba omulaba nga takoze bulungi nga tabaddeyo nti mubaka ono Sewanyana mubaka kitegeeza ne mu parliament ajja kusobola okutweza omupiira ajja kwongera ku sports naki Sewanyana tumwetaaga nnyo kubanga minisita wa sports ya
Minister wa sports si mama. Mama Janet. Hey, Sewanya tumwetaga nnyo ku sports one. Atulene mama bano guchotinga sports w'eggwanga. Kati bwati bwayogedde yendowooza ye ku nsonga ezitambudde naddala ku ludda olwo olwa FUFA